kyabadde ku Fefebusi walabe gundi nalabe ku tibakubye balinga walabe nga jizina batungana walabe ngeri gye bamenye wano okuyingira mu kanaka nebiryo naye ng'akimanyi bulungi nti muyimbi era oli ne munne naye muyimbi ali ku kivulo kya muyimbi kyayonoona najja n'eggaali neyitawo lwampaka oyi wagira yayisizaawo kiguliga waliwo tebabakebedde kitegeeza nti mulimu abayingidde n'ejjinja lya minzaani mulimu abayingidde n'obwambe oyingidde mu kivulu kya munno mu kosati ya munno naawe nkyo genda kukola kubanga oli mu mulimu gwe gumu. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo omukazi eyafumise bbaawe ekiso n'amutta ng'ensonga kwe yavudde yeyokuba nti omusajja abadde ayagala kutunda awe waka we babadde babeera. Omukazi ono amanya ge amanyiddwa nga mu Simenta Ruth yeyagenze maaso n'okuba nti afumita bbaawe ekiso n'amuttirawo. Wabula we yamaze okumutta mu Simenta yakubidde mukwano gw'amanyiddwa nga Lutalo ne bazinga omulambo gwa bbaawe. Apoliisi we yabasangidde nga basimye ekinnya ng'omusajja bagenda kumuziikayo. Nyegena maaso n'okuba nti ebagombamu obwala wabula abantu basinze nnyo okuba nti basiima Lutalo nti ono lwamukubidde essimu nti bw'owaayi bba wange musse Lutalo yakoze eki ayatuukiddewo butuukizi ku sport nangwa kati omulambo tugusimire ekinnya Lutalo bamukubidde eti bba yali mu program akatu kali bwe kati mu Simenta Ruth yadde alwana ne bbaawe bafunye wano Uganda mu Simenta sebbawe baawa obadde mu Simenta Ruth yadde alwana ne bbaawe bafunye okunenengana mu Simenta mu kulwana awo yakutte kiso n'akifumita ki omusajja aganula nga Gayi akazi Gayi bwe yakaze mu Simenta ayinayo mukwano gwe bamuyita Lutalo nawe Lutalo gyebale bawange musali watakyanyega mu Lutalo lwatuse yamuga sirika tolwana tugende tusime ekinnya tumuzike tumusabire naye wabaawo okusaba sawezi myezi ekiro kati oba niyabaguliza ku poliisi oba naye yalabye basima ekinnya nga tete bagenda simba kitooke sawezi kati poliisi neetuuka nsebo Lutalo yo olwatuse yamugawuno tumuziike kati buli muntu agamba Lutalo ye best friend yasinga si best friend Lutalo abadde nga alya ebisobooza byani by'omukazi mu Simenta ebya mu Simenta era Lutalo yawulidde nti nafudde n'agamba guno omukisa gwefunye sikola tukiziike sigulabangako kiziike tukisabire ekyo kikole ki kiwummule mirembe ffe tutandike empiki nga teri ebintu bya nnaku naye Mukenya abisekedde abo kiri ono lwaki ugamba yakubiddwe ono era lwaki ono yazze yagambiddewo aziikibwe ng'alinga musiraamu ale si basiraamu lwaki oba opapa wekisinga okwebuunyisa lwaki Lutalo lwatuuse ye yakoze gwa mulamuzi oyo tumuziike aziikibwe so omukazi bamugombyemu obwala kyemmanyi Lutalo yayosse omusubi naye era ajja kukwatibwa so abasidde omusuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu gwe tuli ne Bukenya Media omanyi takyagala kweyanjula babuuzeeko abantu tugambe omusizza mwenna abali ku abasidde omusuzi agaliwo kyalo abasidde yali omusunsuzi mukulikeyo mu show ya Gabi Ntaati bavuddeyo tewagenda naawe bintu wali obirengererako online waliwo akavidiyo akasooka nekayita nga kagamba kana kalimu eddoboozi erigamba kyamaanyi gampedde James amaanyi gampe nti kiki amaanyi gampedde omanyi she n'asala ogirabirawo tetuyinza kugamba nti nno tuli basanyufu era nze siri musanyufu nti she yasaze Gabi Ntaati naye waliwo ebitagenda bulungi buli show weetasala wabaawo ebiba bitagenze bulungi either ku sayidi ey'omuyimbi nga gwe nga talina waaka oba omutegesi ku bibiri kati ku sayidi eno kigambibwa nti bonna baali bajega ng'omuyimbi wakajja mu field ya music
myaka teginaba kuwera 2 Gabi agiwerena nikati ali kati kale mpozi wona neri paze sazo nalizo gaba baze emyaka 10 nikati tubalagu kubanga lwakuva enkudi bona baba bayimba ddeye mabega nero tolina bibala kubanga teri yali manyi bayimba ng'oluyimba nga teruva mu nju oyo noluweereza ku nnyoko oluweereza ku taatawo baganda bo ne balweweereza ne lukomaawo nenga gonodde ku TV olutaddeyo ne batalukuba gonolowooza nti watandika okuyimba nenga tonnabatandika kuyimba so kati tumubala mu myaka ng'ebiri kitegeeza nti bw'oba okyali mu muyimbi muto ng'oli wa myaka 2 n'oba okubya oluyimba ng'okubya hiti y'emu noonya ekifo ekisaamusaamu noonya Freedom City Sheraton y'Ababedi ate nga ya mitwalo 10 ng'olinga agamba nti nno abantu ssente Yesu yagenda ozibaweereza balyoke bajje bayingire nti olwokuba ya ddiini buli omu agenda afukamira ati asabe Katonda agende okukola nga emitwalo 10 bwe ziri n'ez'okulya alyoke ajje ate akusasula ayingire biba bya kijega soka wezuule gwe n'omuyimbi obuzito obwo buli ki si kubalira bannayuganda biseera okuba oluyimba lumu gwe nolowooza nti nookimaze okikutteyo so ya papa okuteeka mu kifo kati ekifo nga Sheraton ekibeeramu ekivulu kimu mu mwaka mulamba ng'ogambe nti ogenda kuteekayo ekivulu abantu bajja babeera ekivulu eki nga 3 balo mukyategeka waliyo ekirako eri tolowooza tobadde Sudan Sheraton ogamba nti wabeerayo ekivulu kimu mu mwaka ekyasatu mu lubiri ogamba nti waliwo omuntu asobola kitegeeza waliyo n'abawagizi abatamanyiiyo nga motoka zibaleeta ne zibayiwaawo babeera mu paaka batambulire no wansi kati gwe omugambe Sheraton agiraba nti yiino netamanyi na gate eyingira eriruddawo era bw'ayingira atandikirawa abantu bannayuganda baagala nnyo abantu kintu kibamanyidde nga yagendayo nayo ko agamba nti Sheraton nagendayo ko kaŋŋende wamwanguyira abantu bamwanguyira naye abantu babasedde sigamba nti nno balina nnyo ennyonta gy'oli nga y'amaanyi nnyo ennyonta yabaddewo akayimba kaddemu ati kali kamu kati wona akayimba kyekyenaddako ng'abayimbi abalala ab'amaanyi obagobye bawulisoni bugembe bonna ogambe tobeetaaga abayimbi ab'ensi ogambe tobaagala gweyagala baggulu nanti olimba terwadde lwansi fayini bugembe pasita mulamba ayina chaachi namba asobola okujja ku Africana nga Lydia Jasmine ali mu kutongoza najja n'asulamu ennyimba ze 2-3 n'addayo mu mwoyo jangu keno mu nsi kubanga ye wali ab'okulokolwa obeetaaga oyagala toyagala ogenda twawula otyo kati nze ndi waaki olabika ensi ekufaana kati kyogamba bwe nsasula wali angoba kati ng'omuntu omugezi osobola n'oteekamu abayimbi abatali ba gospel naye nga bayimba ennyimba ezikakkanya omutima enzikakkamu ezitaliko zino za biviiriviiri ayi n'abalokole bakyuse yandaddemu ku Baliam Voice n'abalokole bakyuse dda abalokole bakubira ddala ennyimba nga za kidongoze nakulabye olina gw'otebbeetaawo oyo oluyimba lw'omubuuka olulungi naye nga luli mu vibe ya kirabini naye nga lwakyaki kati obugingo wanalukwatako leka tanabaddula agenda zina yeetooloola ati okwatabe bannange mwoyo oba bukodyo ensi kati eba ekyusa olina okugattamu secular music okufuna tunuulira nnyo na ssente totunuulira nnyo bya ddiini si gwe watandikawo eddiini tunuulira nnyo ssente ali kati waba engeri gyakiri ti nno ye ali ku mutindo gwa ddiini kale yabirabye kimumala ekyo yafunye era mugagga taata okunaala ekyo mugagga muzibu kati munonyeze n'ennyumba agule nati yayagadde nnyo bya mwoyo eno ensi yakyuka ne bapasita b'osinza gy'ogenda n'osabira nabo bafa wano kati ate gwe ndiga ogamba mwoyo mutu omukalu aye nawulidde nti ne promote ya promotinga ekivulu ekyo naye mupya yadde mupya bano abagwa mu mbi badde banyukama babiri tamanyi kyakkola ekyokubiri omuwala ensoli esingira ddala eri ku saidi ya muwala bwe yamala okufuna akasente ke ak'ekivulu
ne yeesuulirayo ogwa Naggamba n'atatandika kutambula. Essaawa zino omulembe gwe tuliko gwa kutambula kutunda tables mu bagagga. Era promoter omugambirawo nti ekya table kiba kitya ne mukyogerako nakyo. Enjawulo ya table kubanga gwe ogenda okutambula njuku gwe bamanyi promoter tebyamumanyi. Gwe bamanyi nti ntaate n'olumba omugagga bw'ati n'olumba omugagga bw'ati n'olumba bonna n'obalumba omu ku omu. Chameleone Eva yeetegekeraga ku kivu ebivulo byabitunda bitava ku mativi. Interview buli wamu agiga olw'ensonga nti bwe kinaasala yajja okubanga yagwa yeerabisa bagamba takyalina maanyi. Olwokuba afuna milioni za 5 Chameleone bakuwa milioni za 5 olowooza nti asobola okwesulayo gwa Naggamba bajja kuyimba buyimbi naye aba ayagala jje abantu nga bwe bali bangi. Oluddako asobola ogaba promota nti wampaataano namba wazira njagala 10 ndi munene. Kati ntaate yazze kuzinga mu Kiragwe ngadda wakaawe yagamba mbu Yesu fa kyogenda okutambula mu bantu akeera kusaba. Ayi Mukama Katonda enkuba erebe kutonya yiyo teyatonya abantu bajje. Yasaba Katonda abantu bajje bayike bangi obugulu bw'eggongolo tewaaliyo wadde obugulu bw'enkoko. Bw'obadde olinda bwa ggongolo obutabalika abajja baali babalika. Sente ze baateeka mu kivulu tebajjamu wadde 20%. Bino ebintu mbyogera nga sigama tinno ndi musanyufu wabula bafune ekyokuyiga. Ku nnaku ekuli ku mutima. Ennaku endi ku mutima etiiriika butiiriisi. Bafune ekyokuyiga. Oluddako aleme kukola nsobi ezo zennyininyini zaabwe kiba kibi nnyo okuyigira mu nsobi. Buli w'oyigira mu nsobi ofuna loss. Oba weeyigiddeko nze njagala nnyo amawulire okusoma amawulire ku balala nti Abaasa Omusunsu yabadde atambula ekiro ng'ali ku ssimu ne bamukuba oluba ne lugwamu naye nga nze njasomye nga baakubye ggwe. Kale kitegeeza nze nyange nja kuyiga notambula kiro awo boyigidde nesaagala ate bantu bayigire ku nze nti nze gwe baakubye ensi neemanye nti okutambula ekiro kibi okutambula ekiro kibi naye nga bayigidde ku nze. Njagala nnyo okusoma amawulire ku balala naye si kuggwe. Ekirala kye nalabye ku shenzo akakodyo nze ke nayizo oba ke nategedde bw'otegeka titukozesanga butebe bwa white nti omuntu wabaako waayimiridde bw'ati nga waggulumivu abaabulaba bonna bwe buti kati obwabbulaaka eyajje kiba kiro okozesa obwabbulaaka onne wajeti kamera bambadde masuuti nduula abedda akuwulira sayansi omutuufu olaba obutebe obwedda obulaba nga bweruse bwe buti nga basimbireni nga tebuggwayo nga n'obuzuumi nga tebuggwayo nga wali white. Oyingidde ate okuduula no but that is nga luli tubadde twogera tunyonnyola ebintu by'amakulu kale ate fefe bwesi wabbulaaka gamba twaligamye nti no yajjuzza nakwati abantu basazeewo kwambala nnyo bbulaaka otegeddekati amaaso go gayite mutunula eri olaba nti nno waiti erabika nnyo eba yerabye oba olengera nnyo bulaaka kiba kikola nnyo nti newe kiba kikusaze. Nalabe ku fefe busi wafolowinzeko ku sheeyo ye kyabadde bwekiti people dem nange nze nyini namupostinga ngera ninga mukubira akalamba ng'oyagala kintu kikwate y'abantu bamwogere manyi mpanya ekitiibwa omuyimbi amaze mu field emyaka egiwera 10 naye takola nayo show. Kitegeeza aba yeetegereza ebbanga ate naye aba ayagala naye akasente afunemu ku mulimu gwe. Ogwo gwe mulimu gwe naye abeereko ne kayingiza ate n'ekirala waaka amulina ayimbye muyimbi mulungi so tuba tulina omusiima nga bannayuganda. Kati nganze nabadde sisobola kubaayo saabaddeyo olw'ensonga nti nakowa ebivulu ebiri ku biiki ebivulu bya biiki ebyo nga bya layisi mukkodi nabikoowa era bw'onsanga ku biiki ngaeyo kujja Yazipia ekyo jahazi ngendayo ku restaurant emu yokka okuyingira mitwalo 10 kitegeeza nti nno tuba tusazeeko baabaasi ab'ogumwaka mwe muba mwe musigaddeyo eno munoonya bye bwayise ku Eden Pub ewa fiiro oli Master Blaster
kati nze ebivvulu byonna byonna nga bya beach bwe mba nkwagaliza ne nkupostinga abantu bagende naye nze mba sijja kuvaayo ate ne wemba gye ndi era nze mba nyina obusobozi obutabbibwa nkozi abaliyo kubanga gyembeera wembeera era wabeera bakungukungu nti ne waba mubbi kapita aba yataddemu mungi okuntuukako ekkumi aba yaziripye wali ebivvulu byonna eby'oku beach abantu bavaayo bakomplaininga bavaayo bagamba bannange kiki baatukubye babbye amasimu byonna okuva ku byalindo byonna ebya beach kitegeeza nti omutegesi n'omuyimbi ne poliisi baba tebakoze kwekkaanya kumala tugenda kukuuma tutya abantu baffe baŋŋambye ekyabadde ku fefebusi nkuwalabye gundi bwenalabye ku nti baakubye balinga gezi n'abantu ngaana olabye engeri gye bamenye wano okuyingira mu kanaaka nebirgye naye ng'akimanyi bulungi nti muyimbi era oli ne munne naye muyimbi ali ku kivulu kya muyimbi kyayonoona najja n'eggaali neyitawo lwampaka oyi wagira yayisizaawo kibuliga waliwo tebabakebedde kitegeeza nti mulimu abayingidde n'ejjinja lya minzaani mulimu abayingidde n'obwambe oyingidde mu kivulu kya munno mu kosati ya munno naawe nkyo ogenda kukola kubanga oli mu mulimu gwe gumu alina akabina tasekerera addukana ne musooka mubba abantu ne bakubwa bagudde wansi omuntu agenza okucakala n'avaayo ng'oluba luguddemu erinnyo linyeenya wakoma dde okukuula amannyo kitegeeza olina ggula lizooni naye nga naawe nkyo ogenda kukola ekivvulu gwe wennyini epointi yange naawe bwe banajja ne bayonoona ekivvulu kyo bwe batyo ejja kuba musanyufu ate abantu bajja genda batya ebivvulu ebyo eby'oku biiki ate nga naawe sitandadi yo yaku biiki tonabatuuka kukola ku Sheraton Serena tonabatuuka kukola ku Serena ku VIP shop naawe okyetaaga abantu abo abalayisi ate bemukuba kitegeeza nti poliisi eyo era yeba ebuzeemu sijja kunenya nnyo mutegesi sijja kunenya nnyo muyimbi olw'ensonga omuyimbi abaagala omuyimbi n'omutegesi baagala bateekemu input mutono basobole okufuna kingi yagamba singa poliisi enakkiriza miliyoni 3 zino nenzigiwa poliisi n'agamba tujja kuwaayo patrol bill nti tujja kuleeta kumbe begenda okuleeta bagenda kusobola kukuuma security ku kivvulu ekyo naye poliisi yeyina okugamba nti omuntu yenna okutegeka ekivvulu nga kyakisaawa twagala miliyoni 10 oba miliyoni 5 miliyoni 10 zaki tugwa abasirikale bweba miliyoni 5 deployinga abasirikale kitegeeza nti buli ekibe insecurity yenna etekinga place poliisi yeyina obuvunaanibwa kubanga yo yakuwadde omutemwa gwayo etwe miliyoni 5 ati omuyeyo gwo ogumenya ne gukuba abantu bandowooza ati biva ku poliisi poliisi ebeerina okunnyonnyola baayiseewo batya nga twabawadde sente ze mwatusaba poliisi erina obusobozi obubakuba ne bagenda ne bakaba n'okukaaba erina obusobozi obubakuba nebakwata n'okukaaba ne bakaaba n'okufuka ne bafuka ebayina naye nabo abayaye baze nga balaba waliwo patrol balaba poliisi omwali onyuma olwalabyo omuyimbi olwayisemu bwadwe baba ete omujeje ne kuyiika wonna obuvunanyizibwa mutwala ku poliisi ekyokubiri poliisi yennyini emanyi abantu abo nibamanyi kati teyalabe nti fikigava yayengedde n'abayaye erina kyeyakozeewo kugamba poliisi eraba nga bannayuganda balumizibwa nga n'ababalumya babamanyi naye nga tebasobola bagambako e Uganda tubula busanga fake Gaza nga agenze e Saudi Arabia ne bamukwata eyo wali amateeka gye gakola ndigoya oli muyimbi ffe tubimanyi nti oli muyimbi ono olina kugoberera amateeka wandiyimbidde ewa nnyoko oba ewamma nyumba obozze wano olina okugoberera amateeka gawa kati bannayuganda abakubibwa ku bivvu nze naliko ku kivulu kya bato ya Bobi Wine ne Bebe Cool egiriko naye mu kufuluma abayaaye baali wabweru ku street awo yali Kyaddondo wali ku street kati nina gwe nagenda naye bamuyita Ddaani naye atunda mmotoka
Dani ansooka afuluma ankubira ndi wano baamukuba eŋŋuumi ku lubayi n'omutwe munene mu bulungi gulinga ogwapi mugimu bulungi gulinga gwe bateekamu ebigimusa baamukuba eŋŋuumi n'awulira nga bamukubye akabaawo kati bwe yadduka emisiri nga baagala twala ssimu ye yalaba abapoliisi abaali bayimiridde awo ku kkubo nga abapoliisi balinga bana yadduka emisinde n'abagwamu wakati omulundi gumu n'abeesimba wakati abapoliisi ne beekanga nagamba abayayi babo bankuba nakuba essimu ndi wano mu bapoliisi namusanga mu bapoliisi wakati naye nga yabeetaddemu kwegamba ng'omuntu gwe bakubye essaawa yalabanga owapoliisi alabanga Yesu agamba ono Yesu kati yalina okunnunula bwe sigenda kumpi n'abapoliisi negera okulaba nga n'abapoliisi bamabanga kati siga bakuba abantu omusanvu bandifunye abapoliisi bamekabe bambi bandiguddemu wakati yagwa abapoliisi ne bamuwambaatira oba yeyabawamba nabo tasooka kwekanga niyo obunalaba empologoma nga ziri awo zigenda okulaba embizi bagireeta 10 ate empologoma yesooka kusooka kudduka negamba kiki kino ate n'embizi neyeekanga nti naye newalire batemu naye neeweta tokalabanga kaako so kati poliisi ffe tubalabanga ayinza notutwala mu ggulu ekiro nibbo tebeefiirayo kati okubibwa kw'abantu bonna bannayuganda ovunaanyizibwa mbusa ku poliisi embusa naawo nga tukyali side ya entertainment nalabyeko ne mwana mwezi Dr. Jose Chameleone ng'ali ku stage naye ng'ayogeza obukambwe bungi nnyo ng'alaga abakyala balabikanga bwe baamutuusa si walungi mu buufu obwaga abakyala temukyamalira budde muyinza obeera ano mwagala okunteetega saagala tasalina n'amaanyi alinga nze omuntu asobola kumala dakiika ziwera 5 ng'ali ku mukazi ng'azaagazaaki sente zazirina erinnya lyalikoze kati alabira ddala ng'omukazi kisiraali kyennyininyini bwemulabanga abamuyamba musimye Chameleone noba takyalina kyafiirwa erinnya alikoze ate Chameleone takyakwana alagira bulagizi abayimbi abo babeerawo ne babaasi baabwe bwe bagenda ne babakwanira si bakwanira baasi baasi ajja nagamba nti omukulu waigombye ayagala kubeerako naawe leero mwana gange nzikiriza agamba kutwala yambuka buli omu abeera ne mmotoka ye oli abeera ne mmotoka nomukamiro nayeeyi abeera naavuga eye oli ne bavuga eri ne bamutwala mu loogi ne bagisasula lumu bweti omukulu atuukawo butuuzi n'omuwala atatwala na nnamba ye awo standard ekyo ekigambo kyekitegeeza okukola erinnya teri kunneesibako kyekitegeeza okukola erinnya kati obitoyinza mulumya talina kyabaagaza kubanga abalaba bangi nnyo abakusinga obulungi n'amulagira bulagizi nti genda mu loogi nkusangeyo n'amulya ate gwe ojja ogamba embaata era nekyolabirira waka genda obigambe ennyo yafuuka munene takyalina kyabeetaaza asonga busonzi ankwagadde omwagadde oyo mutwale si Chameleone yekka abayimbi bonna ab'amaanyi n'abagagga mu Uganda bebakola basonga busonzi abakazi tebakyalina choice sente linnya na ssente kati ate Chameleone sina ssente linnya amaanyi Chameleone yandidde ekyo kyokka ayinza n'obutanaaba namala ennaku zeeganya ng'akyabuliza ku lusu lwakabiri wetuli kubaganya wetulaba nga bayimbi David Lutalo ng'ali ku siteegi ng'omusajja yazze ne mukazi we omukazi n'ava mu audience mbw'agenze kufuuwa ate ng'omusajja yazimwa n'ozimwa omutwalo genda omufuuwa n'atuuka ku siteegi n'afuuka ekyeneezi kye baawalula n'abaka neyemoolera ku siteegi n'aggwamu n'atandika n'okukaaba anti ng'esanyira olaba serebu we Lutalo ng'ayagala amutwale mu kasinge ng'ate yazze n'omusajja amuleka waawe
Laavu ogimanyi. Balaavu. N'obusiru olaavu nga mulimu obusiru. Laavu nga egassemu obusiru ogimanyi. Eba ndalamu. Still nga tuli side eyo. Nalabyeko ne munywanyiwo Rickman ejo yafulumiza ekiwandiiko officially n'agamba nti avudde mu management ya SG management. Abadde management ya Shira Gashumba emyaka 2 egikoze eki egiyise. Kyagamba nti babadde mu laavu. Kati oli yafulumya kiwandiiko nti twawukanya twetadde mu bulungi mulaavu. Kati ejjo ye Rickman olunaku lw'ejjo Mande yafulumiza ekiwandiiko ng'agamba nti sikyali mu management ya SG bagite SG management ya Shira Gashumba. Naga njivuddemu tumaze banga biri kati ayina empyo babayita 20 entertainment. Shira tabadde na management ya music. Abadde mu laavu. Management ya music yali etegese eki mu Uganda. Erimu bayimbi ki? Esayininga bayimbi ki? Era niba bya kusayininga. Ya sayininga bani bawulira ati bano bali under SG management. Kino watadde ebintu mu kubo abatu bene bayita bayina eri gundi ruto ndala optional route. Hale. Gai yafulumize jwana nga management kati twayawudde. Alimba ayagala ayiteko mawulire. Shira ina management. Shira yali abajulidde kontina ina atekeke ebivulu. Juba asayininga abayi abadde amusayininga abadde amusayininga abadde tamulya abadde bbawe anti business yagadde ayiteko mawulire ng'ataalumya n'abalala talina kwagenda kulumya bakugobedde ku mukutu ekiwandiiko namutaayika ne bakugoba tasala tasule tasiibwe anti kati ekyamuleetera obuzibu gundi Guluneedi nti Guluneedi yali wa Shira Gashumba nti Guluneedi ebintu omulimu ogw'omutwe gwakwebaka ku bakazi ng'ate ne mu kukomba kafulu kati Guluneedi oba mugoba oba totegedde ojja kubooza nnyo oba mugoba ng'ate mukombi kati amanya nti noono ke kakojo kaakozesa kakomba Guluneedi kwe kufuna abayayi ne bakuboona emimwa ebintu twakitegeera bakubona emimwa n'amala emyezi 3 nga takyasobola kukomba ate naye omuntu gwenjogera naye aja updated ebirala badde mwene ebyokukomba badde Guluneedi emimwa togiraba nga tubalaba bona nange emimwa ejja wansi munene okuzimu gwa waggulu abanga ente yakazaala komba akaana konakona nekamala kagenda okudda awakaani nga yazalidde ku ttale akaana katukula yotekaliko wadde akasaaniiko abo ababiri mukukomba mmo kati onaamanya nti ono kakiri nti no yandivula ate nga naye mu mulabo mumwago mukombi kangukube n'amukuba amaze emyezi 3 Shira Gashumba alina kyayagala tolo tasobola kimutuusako olw'ensonga ono alina obukosefu ku mulimu nga onagala omusambi wa mupiira n'ofuna enjala ekkagu naye ng'eno oli mulamu nnyo naye ng'akagere kalwadde akakola tekasobola kwambala nga kati ebanga lo materials kati yabadde alina okugobwa kati bamuwandiikira ekiwandiiko namutaayiko ekimugoba kati naye ayagala nnyo okukomawo mu mawulire okuyiiya kati oli yakugobye nakugamba si kyakwagala twawukanye osobola osigala ate mu management ye ng'oli andayini oba andaha anti abadde akyagirimu kati ejjo anti tosobola gisigalamu abakugoberera n'ababina abakugobe n'ebigenderako byonna nemizikuwotwala ebiringa bya musikati byagamba nti baawukanye ne fiira ate yasigala mu managi tiriiyo manager bambi n'obuyimba babukola oli yamulekereza n'oli yamala kulaba ng'agudde n'agamba oba ekanzirire ono omusajja wange kati amanyidde ennaku gomanyi mbadde ne Bukenya Media bw'obanga omwetaaze asangibwa ku Sula Motors we bagenda maaso okuba nti batundira emmotoka eza buli kika. Sula Motors esangibwa Makindye eyisa kalenda bw'okkirira bw'oti waliwo amafuta ga Africa Oil kati opposite nago ojja kulaba bonde wajjudde amamotoka ga buli kala bagamba nti osobola okuleeta emmotoka ne otopinga app ne bakuwa endala
oyagala kukola ku mpapula za mmotoka n'ebiringa ebyo byonna bagenda maaso kwa nti babikola. Enamba y'essimu eri 07 olunaku olwaleero mbadde ku Urban Bar esangibwa Namuwona opposite ne Orthodox Small Gate. Tukugamba nti buli lunaku ebeera happening day, ate buli Friday esembayo omwezi kibeera kibira, so tokisubwa. Rukia yabadde ku kampi. Rukia yabadde ku kampi. Abyagala. Nenga gava mujiwa.